yo banange bino ebintu bya Brian White chichi ebyessabo Brian ayine essabo katono nyonga tonaje officially we handle the case jajja tu baba itabati aba handling case ku police bamwita anyo CID bule okay no so get playing a clip ni kubesimu takwata obusungu ne bomkwata mbatambula waro wa military bamuyita muyingo nampita nakuba mu ngalo sebo komawo omukuru abayita azukusi konze ne tuyingira twasiibaawo kati kusiibaawo agalagira omukozi yalagira mwana wange genda ofumbe pako z'amazezi biri emu ya mukadde emu ya muzeeyi n'agenda n'agafumba namugamba jjajja amaze okugafumba nangamba gwe jja tugende nantwala mu ruumu yennyini mwagamba omwana wange muyajjiiridde mwewalabye obusirinza n'ayiwa amazzi mu baafu n'ayiwamu ne petroli nangamba fukamira nanyambula paka nandawo yasinga nze nangamba Brian White yes abadde musawo muganda ati ye munanga anti olwo yangamba yambo omwo mulimu esabo omwo mwegali mulimu esabo babirabye bano nobiraba banabikulaga babikutte mwegali otyo nagamba we yambule nine yambula nangamba nandawo yagijje mu bisewali nangiziria nangamba fukamira kutama ng'omuntu ayoteza nenkutama nambika bed cover nanyongerako essuuka ngenda okuwulira petroli anyingira nembikuba nebigweri nanga bizeeko naddamu nambika nakwata ne ku mutwe nanyiga nemugamba ennyindo ziteeka mu baafu nangamba olina kumala kutuuyana ngenda okulya omutima gwabika nembikuba nensituka nemugasiddawo nangamba naye kiki nemugasijja kuddawo kati kyagamba oyo naalongo nyamukolako olulala gwowedde naye nga linga yali agala oba okusooka okuttanze waliwo mesadi zabadde akozesa nyingi nyingi kati muwalawo akwatagana naye ati enkolagana anti kugamba abaana abawala baserebo okuva e Dubai baali bamukwana e Dubai tomanya munne kati abaye anagamba nti bankwana lunaku gundi teri era gwomanya bintu bigenzewa katomanya kati banezi kantwala omwana ye muziko obudde muzeyi kati kino ekyo omwana okufa yafudde ki yazze bitya anti kati okufa nze era nkyemmanyi mesadi yeeyo yabaddamu otadde mu baafu eyo gye nali nfiiriddemu naye oluvannyuma ndowooza bwalaba omwana abafuddeko ne bakumawo obuliroliro bagamba omwana yayidda waliwo omuliro ogutta omwana waliwo omuliro gwolaba ogutta omwana nga n'ekitanda tekyayidde ne gaasi teyatulisa bule over to you kakati ekiriwo nti Brian White yennyini ye ng'omuntu bulimba obuze bubeerawo era nze ngamba nti olunaku lwa Brian White terunnatuuka lujja kujja ye bulimba nga ye nze nalaba Brian White nga dansa mu dance class awo eza Uncle Walter eza bbiri gwoli mwana muto 2 emabega eyo aba Brian bajjanga nga bali ne babudenja ngabeera mu badansa awo nga bweyebuusabuusa naye nga tamanyi n'avaawo bagenda otugamba nti Brian bamukwatidde ku Arua Park nga waliwo emmotoka eyabbibwa Brian agenda okudda ng'agaba ssente ku kkubo naye ng'omwana oyo yafuutuka oba myanzi mitiyana nze bino mbikubuulira byenkubulira mbimanyi Brian byonna byajja agamba abantu nga tebigatta obuntu asobola okunoonya Esther akankwasa asobola okukubulira kwa Esther mukwano gwange nyine mbaza nyimanyi Esther yasulako mu nyumba emu ne Brian White ne girlfriend wa Brian White not for 2 months yabasuzanako when edda oba in the emabega ngatana jona ng'abasuzanako kati oyo omwana kwe kugamba abantu mbu yabe wabagambira muno yagenda Italy simaye bazadde baafire Italy nga talina yadde stamp ya Italy ya Europe mu visa ya Europe mu kataboke okitegeera naye kyannaku anti Brian ebintu bino abadde abikola nga tugamba abantu naye nga abantu bawulira e Dubai abaana mobile money batugamba nga Brian yasobola okujja onagamba mpereza gundi akakadde najjako essimu n'ayagala okukuba empi ekyaddako wali omunnamawulire gwaffe bamuyita Viola obumanyi Viola Brian yasinkana Viola n'amugamba nyina ennyumba nnyingi zessa kyakozesa Uganda yantama noonyayo $5,000,000 ndowooza nkuwa ennyumba netuzanga Viola nga anoonya $5,000,000 bamuwa ennyumba netugamba otegeera katugenda okizuula nga bagambye nti nno mpa $5,000,000 nkuwa ennyumba ngayo lisiti nnene
kati awo Brian wabadde akolera ng'afererawo bantu ng'alimba abantu munaatuulako emmando ezize zituula mu petulo n'amazzi agookya okitegeera n'alimbalimba abantu n'ababba abaana beebakwakaawo era nze kinnuma gavumenti ya kuno nti n'abasirikale abadde bakuuma gundi Brian nga babeera mu bibomboola by'amagye nga bambala sapatu mbu tebayingira mu ssabu lya jjajja ayina endiga ayina ebibugobugo akola ebintu ebitakwatagana. Waliwo obulimbo butambula muno gaasi ya soya omwana teri gaasi asobola kuba natta omuntu ekizimbe ne kitafunako ennyumba netafunako yadde kuraka nga ne gaasi ennyini olaba ekifaananyi gaasi akyali intakiti. Ate Brian ye bw'ati olwazi omusango nga yeerwaza kati olaba yagambye mbu gaasi yayokyeza olaba ebigere ebikugamba bya gaasi ebigere amabwa agaliko galaga nti se scald atuuliriza waliwo kye bayita bani ne scald. Scald gwe muliro gw'amazzi oba gw'ekintu ekiyiika nti wayidde buugi. Bani gwe muliro mukalu naye ye kikulaga nti omuntu yakutte kapakoleta n'afumba amazzi n'ageyiwa ku bigere ne ku kisambi akulage nti no bino byakoze eki byabaddewo. Gavumenti eveeyo ekwate Brian tetugenda kuddaawo okukola ki kulimbiikiriza. Brian n'abakola bye bakola bakwatibwe. Omanyi ayina kyabuuzaabuuze. Omanyi Brian ye muntu gwenyinza okugamba nti sitegeera nnyo nti time lwe yasooka okuvaayo nali omu ku baagenda omukavaringa naye engeri gye nalabanga gye yali ayogera ne bannamawulire nze saagala kujogebwanga munnamawulire ako akamanyiiroko kusituza abantu obuwunga. So ndabika nagenda ewa Brian White nenvaayo nga tebannamaliriza naye baali bagenda gamba bannamawulire ku ngeri gye yali ayogera nabo ku ngeri gye yali ayagala abatume nga abazze okukola ne ŋŋamba eno story enemye. So ebyaddako nalabanga bulabi bintu byabeeranga ku internet nti baagenzeeyo simanya podium eri kino so ye nga yesinza gamba nti mutegeera nnyo Rokan. Kuba tosobola mutegeera ye muntu obulimbo butambula is a walking lie. Kagamba kakomezaawo omusajja. Kati nze kubya Brian White nsaasira ekisooka abawala mu Kampala just because Brian White ye ali like socialite ali mu limelight. That's why this story came up in the media. There are very many girls abayitamu ebyo bintu singa obeera ku Snapchat. Lokani ninako omusajja gwe mmanyi omuwala gwe mmanyi omuyita Cynthia mukwano gwange bwemu ku bawala bange abo bato. Cynthia yaŋŋamba anko nyina kye natuuseeko njagala kkubule kunze jangu ombuulire nti waliwo yaŋŋambye mbuno banfunidde omulimu nti era kwakukola ku reception omwana n'alinnya booda n'agenda ebuziga waggulu otuuka mu nnyumba ne bamugamba omulimu gw'ogenda okukola gwa masaagi buli lunaku ovaawo na $200 naga yalowooza nnyo ku kya ssente n'atamanya okutuuka nga wali omusajja omukadde baamuteekeye mu kisenge n'agamba kati olina okusooka okunaazanga ono omwami bamugambye naye engoye z'ozireka wali biki weesibe ettawulo omuwala n'asoberwa amaze okunaaza omukulu n'amugamba munnange ensonyiwa omukulu n'amugamba nti kale ojja kuyiga leero lwe lusooka tofaayo nja kukulaba enkya. Omuwala kati ne national ID yagireka mu makaago kata yafuluma yadduka paka waabwe Wakiso ne bamukubira essimu ne bamugamba kooyogeranga ekigambo kyonna tulina emisoto eginoonya ne mbagamba bagambe nti anko wange ebbuula akwata emisota ne bankubirako ko ssebo nti omanyi abo abaana basala ebigambo omwana otagamba ebigambo ne mbagamba muddayo ne mukubira Cynthia essimu emu bweti ennyumba ejja kugulwawo poliisi tebaddayo mukubira. Kati ekyo kyoyogedde nti just ono ye Brian White ono omuwala yafudde Brian White abantu bamumanyi ate n'ekidala yakola abalabe nga babeera baagala okuleeta okumanya ki ekimuliko because very many waliyo abantu abalinde downfall ya Brian White simanyi oba downfall oba downfall simanyi
okitegedde oba ku kigwa oba kwerindiggula bweba campus bwaba yali waggulu ku north kati bwaba movinga south oba kati yatuuka wano wali ka pivot aka campus oba wakyali oba kati ayongere ddala movinga south tetumanyi nenga nga bule wakugamba iyo story Brian kyalina mu musaayi kati gwe Brian ne bw'omukubira kati n'omugana nnyinamu abiri kusabye yajja kati bawala bangi abayitamu eyo embeera ate n'ekirala gavumenti ya Uganda nalabye ka vidiyo ako ng'abantu bagamba ate abapoliisi abazze okuŋŋaanya obujulizi ate nga babalemesa okuŋŋaanya obujulizi ate babyakwerinda bakumaani Brian White okitegedde kati waki omuntu aba blockinga justice okitegedde kati Uganda yeetadde mu mbeera nti abo abafere bwe bati nga Brian White babawadde room nga bakugamba nti bw'oba oyagala obulwadde mu mubiri gwe bweyongere create an acidic environment okitegedde nti acidic environment ereetera virus oba obulwadde bunokola ki okukula amangu n'okola ki kati yo government yefudde breeding ground efeedinga ba Brian White okukola biki ebikolobero ekituufu nange neewunyiza okuba ng'ayinawo protection y'amaanyi awo okitegedde ate ekyo bw'okitunuliramu n'embeera gye tulimu nti n'abakuuma ddembe baffe tulina obbabuuza olumu bwe nnoonya kujja n'omuhoozi nja mubuuza mugambe ogaba otya ab'amagye bano kubanga oyo ye mwangu nnyo wakunnyonnyola atunnyonnyole omuntu afuna atya ab'amagye omuntu akeera n'atandika okubuulira enjiri ku luguudo n'agula essuuti eya cekiti ogenda olaba aguze engatto y'omusonso ng'agamba nze apooso oba evangirisiti oba nabbi afuna omuzigo wali oba olutobazi wakuŋŋanyiza abantu nga 5 ng'akolayo ekyamagera awo asabirayo omuntu ng'erinnyo liwona ng'abantu beeyongera genda okuddamu omulaba ng'alina abeeseefu si bana ng'alina abeeseefu si bana kakati n'ogamba kakati gwe ate ali mu kugoba emizimu aye naye bakukuuma emizimu tegikutya kakati ebintu ebyo by'abasirikale ab'ekyeyonoonere bigira n'abantu abo osanga abantu waliwo nayeŋŋamba nti no muzeeyi Museveni okuwa abasirikale talwa nakiwulirako nti gwe kasita obanga osobola obbawo emmere nawulira nti waliwo abayimbi abaafuna abasirikale ne babeegobera bokka bagamba bebe yabagoba yagamba genda nnyina abaana naye akyalina gwali naye yagaana abangi kati nze oyo abawala bayige kyekisooka okitegedde omanyi abawala bagala nnyo fantasy life okitegedde like luxurious life naye ku nsi kuno buli kintu kijja neki like everything has its own bads and goods that bikitambula nakyo kati oyo omuwala nalabe taata we yamugamba so omwana n'agamba taata we ndi mukulu simanya nakula dda yagamba taata nti ndi mukulu nakula nalubwama okitegeera kumbe eriso ly'omukulu awaddugale wakola ki era n'ekikula kifa yafudde anyway yasimayiringa blood kati oli omwana n'atakola ki ye natakitwala nga kikulu okitegeera ne kati n'ekirala bbuli njagala mbuuze bino bagamba nti ebitundu by'ekyama by'omwate bibaddeko bituufu bisoboka kubanga nti be bali abazadde be okitegeera kati olaba culture kyaleetedde omuwala okuba nga kwata tayagala agende ng'omwana atambula ng'omusota kanze kankusomesa obusamize gwe tobumanyi kati leka nze nkusomese obusamize bulimu emirundi waliwo omuntu gwe bazaala n'empewo kye tuyita divination era kyova olaba osanga abasumba ng'oli akugamba mukazi ekiro asuze mu bbaala nga kituufu tekitegeeza nti no naye aliko omwoyo mutukuvu nti asobola okukola obunnabbi ekirabo ky'obunnabbi kijja nakusaba nnyo nakusiiba mukama n'akulonda nakyo kati definition bakuzaala naye era osanga akaana ne kagamba temugende enkuba egenda ttonnya ne mulinya aweeru nefuutuka abo gye bali era be tuyita abalaguzi oba bafuwatteera kakati oba abalanzi abo waliwo obusamizo buli kikula bwe kityo kakati ne tujja tubaayo abantu abagula emyoyo okitegeera ze tuyita marine spirits nti bw'ogula omwoyo ogwo ne gukuyamba okukola ki okumanya ebintu ebyo nze nnyina abantu nsobola okuwa omuntu wano ku ssimu ne nkuteeka ku ssimu n'akubuulira ky'oyambadde n'akubuulira emyaka gyo n'essaawa paka ku dde nga bantu bange mikwano gyange
nga si wa ddiini nga si wa ddiini si waki wabula nga ye bwati bwakola ki bwali kati ezo marine spirits obuzibu bwe zirina nti no zirina emiwendo gy'oziteekako okitegeera nti zeegulumiza zisaba omusaayi zisaba ebintu ebitasoboka kagamba zikwata kanzuzu kyovola nti abantu abo osanga omusajja nga anoonya mwana kumusalako susu osanga omuntu ng'anoonya namagoye mujjako mabeere okitegeera kakati bye bakola ezo marine spirit abasinga bazigula gwogulwa owulira omugagga mbu ndi Ghana ndi Benin owulira ensi ezo Ghana Benin Nigeria ekitegeera babagenze ku refueling nabo bakola overnight bakola okusaba n'okusiba belimbika mu kino ng'ekyeddiini ekyegundi kakati ezo rituals ze bakola ez'omusaayi ez'amataala kando babulani bye babeeramu kati bulani kwaba agwawo awo ba marine spirits abadde ne marine spirits ozabadenga nameka abadenga nameka kati obuzibu okusinzira wabye obugazi bw'ekifo empuku obuzibu tazimaintaining kanaawe osobola okufuukamu omujinni kati bulani baba